waffe Yesu Kristo weewaawo ekyawandiikibwa ky'olunaku olwaleero kivudde mu Makko 13:33 paka ku lwa 37. Nga tulaba Yesu Kristo ng'agezaako okuriviiringa olunaku olw'enkomerero bwe lunaabeera. Yakuba ekifaananyi n'akisiiga bulungi nnyo nga bwe kiriba, newankubadde naye kennyini tamanyi lunaku ki taata lwalikkiriza olunaku olwo lubeerewo, newankubadde bamalayika. Naye singa ogenda mu Makko chapter 13 ojja kulaba ekifaananyi ekyasiigibwa ku lunaku olwo nga lutuuse. Okkirize, mazima omanye nti obudde tetukyalina, nga bw'olaba sitaani bw'asula n'asiiba ng'atuyigganya ng'anoonya emmeeme zaffe okulaba nga tuddirira mu by'omwoyo, nga tusumagira, nga tukola ebintu ebitasaana okulaba nga tuva mu maaso ga Katonda, kubanga ye naye akimanyi nti obudde buweddeyo. Kale katusabe nga tetunnaba kuyingira mu kigambo eky'olunaku olwaleero. Oli mulungi, oli mutukuvu Mukama Katonda wange, omuyinza w'ebintu byonna. Tukwebaza olw'otutuusa mu kadde kano ak'essaawa ey'omwenda. Atera Mukama Katonda wange ak'ensusso, nyongera okwebaza olw'obuweereza buno obw'essaawa ey'omwenda ey'ekiro. Mukama, nompa amaanyi, nompa ekigambo kyo ekyokuwa abaana bo. Mukama weebale Katonda wange. Kaakano Mukama Katonda wange Kitange, nsaba omwoyo wo omutukuvu abeere wamu nange, atuule kamwa kange, ayogere ekigambo kyo Mukama Katonda wange, bwe kityo kikole mu bulamu bwaffe buffenna, era okabale emitima gyaffe Mukama kigwe ku ttaka ekkimu. Bwe kityo Mukama Katonda wange kituteeketeeke olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Nsabye nga mpita mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, amiina era amiina. Weewaawo olunaku olwaleero nga bwe tulabye tugenda kulaba mu Makko 13:33, naye nga tutandikidde ku ennyiriri eza waggulu ezimu ku zo. Tulaba nga Yesu Kristo abayigirizwa we baamugamba nti lengera amayinja agazimbibwa yeekaalu eno. Yesu n'abaddamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti tewalisigala jjinja liyimiridde ku linnaalyo ng'enkomerero etuuse, kubanga walibaawo okuyuuguuma. Buli kimu kiri becoming apart from another. Era tulaba nga bavudde mu yeekaalu n'okubuuza ebigambo ebyo, bajja mu kyama Yesu Kristo ne bamusanga ne bamubuuza, naye ebyo biribaawo ddi? Tutegeeze Mukama, biribaawo ddi by'otugambye? Nina ekigambo kyensanyukira mu ssuula eno, kye kigambo ekigamba nti mwekuume. Tugende ku verse 5, chapter 13 verse 5, lugamba nti Yesu n'asooka okubagamba nti mwekuume, omuntu yenna tabakyamyanga. Baganda bange, bannyinaze abawulira ekigambo kino, twekuumenga omuntu yenna alina okutukyamyanga, olw'ensonga ekigambo kya Katonda weekiri. Weewaawo tekiriggwaawo, kiribeerera ekiseera kyonna.
mukama waffe yesu kristo neera ndowooza kiri eyo mu vaasi nga ey'18 eyo nga yesu kristo agamba nti ekigambo kyange kinaabeerangawo ekiseera kyonna. Ensi eripaatinga, ensi eribula, weewaawo eggulu liribula, naye ekigambo kya katonda tekiriggwaawo. mukama waffe yesu kristo yeebazibwa ennyo. olunyiriri olw'11 tulaba nga yesu kristo era ayongera okusiiga ekifaananyi eky'okudda kwe. weewaawo mujjukira oluyimba lwe tusookeddeko lugambye nti simanyi ssaawa yesu waalijjira. olw'11 ne lugamba nti era bwe babawangayo temusookanga kwogera bwe munaayogera naye kyonna kye munaayogeranga mu kiseera ekyo kye mwogeranga, kubanga si mmwe mwogera wabula omwoyo omutukuvu. tujjukire abayigiriza ba yesu kristo bwe baasibibwa mu makomera, naye era baasigala baweereza obubaka eri abantu abali ebweru. tekwali ku bwabwe, naye yali omwoyo omutukuvu ye yabasobozesanga okuwandiika ebigambo ebyo bisobole okugumya awamu n'okutuuka ku bantu abaali ebweru. weewaawo kyova olabanga naffe ebbaluwa ezo tukyazisoma. olunyiriri olw'17 waliwo weyagambidde nti naye zirisanga abalibeera embuto n'abo abali babayonsa. tuli ku kifaananyi eky'okudda kwa yesu kristo, kubanga ennaku ezo ziriba za kulumwa nnaku nga tezibangawo. kyekifaananyi kye tufuna mu ssuula eyo mu lunyiriri olw'19 nti kubanga ennaku ezo ziriba za kulaba nnaku nga tezibangawo bwe ziti kasookedde katonda atonda ebyatondebwa okutuusa kaakano, so teziriba. ennaku ezo ziriba mbi nnyo. tolaba nti twogera ku Nuuwa amataba, ne twogera ku Sodomu omuliro, n'ebintu bingi katonda engeri gy'azazikirizaamu abantu, naye ate olunaku olw'enkomerero lulibeera lwa njawulo. kale nno muganda wange mwannyinaze, nga bwe tutamanyi budde, nkusaba oteeketeeka obulamu bwo, nkusaba obeere omulonde wa katonda. abamu ku ffe wano tuli bazadde. ekigambo nga bwe ngendo kikubuulira olunaku olwaleero, kitegeezeeyo abantu abalala, ate okitegeeze n'abantu bo oba bennandiyise abaana bo bw'oba oli muzadde, nti abaana abo gwe bw'oliba oba ovudde mu nsi ng'ekiseera kino tekinnatuuka, babeere nga bamanyi ekiseera ekyo ekifaananyi kyakyo bwe kiribeera. weewaawo bw'oliba otaddemu n'abantu abalala nga 10 bw'obuulidde ekigambo ekyo era ne bakiteeka mu bwongo, nabo ne babuulira abaana baabwe, ekiseera ekyo abalibeerawo. singa bwe kityo omugiyi bwe gugenda nga bwe tubuulira ekigambo bwe kigenda, abaana baffe ne bakimanya, n'abaana baffe ne babuulira abaana baabwe, n'abaana baabwe ne babuulira abaana baabwe, ekiseera ekyo kirituuka nga waliwo abatukuvu ba katonda. kyova olaba ng'olunyiriri olwabiri lugamba nti ennaku ezo zandibadde nnyingi, naye olw'abalonde be yalonda yazisalako, kubanga tewandibadde muntu alina mubiri agenda mu ggulu, naye ate balibeerawo olw'ensonga yange naawe, nti tugenda kubuulira abantu ekigambo kino, bwe batyo nabo babuulira abaana baabwe n'abantu abalala. ekiseera ekyo bwe kirituuka nga ffe tetuliiwo, weewaawo abantu baffe bali babeeteeseteese. olwakadde okubeera akatono katugende ku lunyiriri olwa 3
3 mwekuumenga mutunulenga musabenga kubanga temumanyi biro we birituukira. Muganda wange, ebiro tetumanyi we birituukira, naye ekirungi Yesu Kristo yagamba mu kigambo kye era mweno yennyini essuula nti enkomerero terituuka nga byonna tebinnatuukirira. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bakristo bangi balijjira mu mannya ga abantu bangi balijjira mu mannya ga Yesu Kristo nga beeyita Yesu, naye balibeera ba bulimba. Katuleme okubuzaabuzibwa wabula tunywerere ku kigambo kya Katonda. Tukisobola nno bannange nga tusoma kigambo kye, naye tugenda kuwuddiisibwa kasita tuva ku kigambo kya Katonda. Tetumanyi biro we bigenda kutuukira. Weewaawo obubonero bwonna bw'ayogerako wakyabulayo obumu, naye omanyi ki nti obukyabulayo togenda kusobola kubulaba. Kale mu butabulaba tekitegeeza nti nno Yesu Kristo tagenda kudda. Jjukira bw'ofa ebirowoozo byo bibula na buli kimu, neera ebirungi byonna by'okoze n'ebibi byonna by'okoze bigenda naawe. Mazima bw'ofiira mu butuukirivu, olunaku olwo bwe lulituuka olizuukizibwa, neera olyegattira wamu n'abalibeera abalamu n'otwalibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kyova olaba ng'olunyiriri olwasatu mu esatu lugambye nti mwekuume mutunulenga musabenga. Si nsonga ogenda kutuuka ku lunaku olwo, si nsonga togenda dutuukako. Twekuumenga, tutunulenga, tusabenga kubanga tetumanyi biro we birituukira. Mukama asobola okuwa obuwangaazi n'otuuka mu biro ebyo. Olwasatu mu ennya lugambye nti ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu omulimu gwe, n'alagira omuggazi okutunula. Baganda bange, Yesu Kristo yagenda mu ggulu, ffe baggazi yatugamba tutunule, tubuulire ekigambo kye, tweteeketeeke olw'okudda kwe. Okudda kwe kutusange nga tutunula, kutusange nga tutuukiridde. Kubanga akonkona kaakati naye okuddako bwe kunadda ate anaaba takonkona mulyango gwa muntu yenna. Olwasatu mu etaano lugambye nti kale mutunulenga kubanga temumanyi mukama w'envuba lwalijja, oba kawungeezi oba ttumbi, obanga enkoko ekookolima oba nkya, atera okujja amangu ago n'abasanga nga mwebase. Baganda bange, bannyinaze, katuleme okwebaka mu Kristo Yesu, katuleme okwebaka, kwe kusaba kwange. Tutunulenga akaseera konna, tubeerenga tuteeseteese emitima gyaffe, tubeerenga tuyagga okunoonya Mukama Katonda, tuzimbe enkolagana yaffe ne Katonda waffe, tubeere bumu ne Katonda waffe, tutambulire mu makubo g'ayagala tutambuliremu, tutambulenga bye bwe yatambula. Weewaawo baganda bange, Kristo atulindiridde abaabula okudda gy'ali. Era kyembagamba mmwe bagamba bonna nti mutunule. Baganda bange, tutunule. Ekiseera kye tulimu si kirungi. Luli okuwangaala kwabeeranga kwa myaka 1,000 weewaawo Katonda n'akendeeza 20 newankubadde abaasooka baali mu 9. Kaakano abantu tebakyaweza na 10. Gw'oli mu myaka 2 bangi abafudde nga ba 10. Gw'oli mu myaka 3 bangi abafiiriddemu 2. Oli wa myaka 5 bangi abafiiriddemu 34. Mmanya nti ekiseera kyonna obulamu bwo busobola okuggwaawo, naye buweddewo butya? Buweddewo ng'otunula oba nga weebase.
teekateeka obulamu bw'omuganda wange. Kyukira mukama katonda weenenye g'amazima. Yesu ajja mangu naye kale muttusanga nga twebase. Mukama abawa omukisa. Katuyingire mu kusabira awamu.